nezireeta mukulu wange Amini yampadde balance enna yaŋŋambye nedda. Sanyu Gyerere ewa Bruno K munange emmotoka ye yayingiddewo dda era essanyu ly'alina lya Mwoki wa Gonja. Naye nga muli mutya badiya, mwasibye mutya, mwasize mutya, kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Gwe wena tonnaba subscribinga mukwano, kusaba osooka subscribinge wano eno ku Melanin K News, kusaba likinga eno video, sharinga, commentinga, teekako notification bell. Ako wakadde wenteekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers mbagala nnyo akensuso, kye mukola kya kabinyo badiya era mbasaba temujjanga okwo. Bamikwano munange Sanyu Gyerere ewa Bruno K munange emmotoka ye yatuuse dda. Munange mujjukireko Bruno K yali ku live ye emanyiddwako nga ekiboozibozi. Nga bwe mumanyi Bruno K baalinga bakola live ne Crystal Panda eyali emanyiddwako nga Kyampanya, naye ne bagenda ne bafunamu awo obuzibu kuva we baakola ekivvulu ekyaliyo ku Easter Monday. Munnange abantu bavaayo ne bagamba buno ekivvulu Crystal Panda yakyefuga ng'ate live bagikola bonna, era Bruno K yali w'amaanyi nnyo mu eyo show okubeera successful. Yakubirizanga abantu ogula tickets, yaleeta abantu ne bagula tables, naye ne ku kivvulu buno bonna ne ba MC bonna baali bamu undermininga nga balaga mbuno ekivvulu kya Crystal Panda. Munnange ne Crystal Panda naye n'avaayo n'akola interview ne Alan Cruz. Abantu gye bagamba mbuno era yayisamu Bruno K amaaso, mbuno yamukakanya nnyo, mbuno waliwo ebigambo bye yayogera byali nga tebisaana kwogera ku muntu gw'okola naye. So munange ne Bruno K kyapta naye yabitunulamu n'alaba nga Crystal Panda si ye muntu omutuufu okubanga akola naye. So munange n'amwawukanako n'akola naye live ye era gye yatuuma ekiboozibozi. Era ku eyo live yasooka munnange abantu bangi bavaayo ne bamusondera ssente agule emmotoka. Buno kuba abantu bangi bavangayo nga bamuyisaamu amaaso nga bagamba mbuno emmotoka gy'alina temusaanira, naddala Kasuku. Ate mumanyi Kasuku ng'akutandiseeko abeera ng'alina basiponsa. So munange abantu bamusonderawo ssente bangi, Maama Fiina, Farida Nakazibwe, bantu bangi ba tiktokers abo bangi bavaayo ne bamusondera ssente, era munnange ssente zaaweze n'afuna emmotoka nga bwe mugiraba awo mu kavidiyo. Munnange yeeyo emmotoka yaffe yeeyo emmotoka gye twasonze, anti abantu bwe batyo bagenda okuvaayo bagambe n'ataasonze n'ataawaddeyo wadde 100 agenda kugamba yeeyo emmotoka yaffe gye twasonze, batandike n'omuweeramu ebiragiro. Emmotoka yaffe ng'eddugala, emmotoka yaffe togivugawo oti, emmotoka yaffe biki, emmotoka yaffe togiteekamu abakazi. Nga bwe mumanyi Bannayuganda beewa nnyo importance, ate naddala abatasonze be basinga okwogera. Naye munange tuli basanyufu ku lwa Bruno K era tumukongratulatinga olwa mmotoka ye gye yafunye. Era emabegako awo yavaayo n'atugamba mbuno emmotoka gy'abadde avuga si gye yali ayagala, era last year muno yalina ssente nga millions 80 nga ayagala gula mmotoka, naye n'alaba mbuno ewaabwe ewaka nga tewalabika bulungi, n'agamba ayinza okufuna ekizibu. Abantu ne batuuka ewaabwe nga balaba tewalabika bulungi, ne batandika omwogerako abeera eno mu kibuga kusileyinga biki, naye ng'ewaabwe walabika bubi. So munnange n'asalawo ezo ssente asooke arinovatinga ewaabwe wabeere nga walabikako bulungi. Ensonga lwaki teyasobola kugula mmotoka gye yali ayagala ebiseera ebyo, naye Katonda yamuyambye munnange n'afuna abantu abamusondedde ssente
n'agula emmotoka gye yali ayagala era yaguze Subaru Munange nga bwe mugiraba awo ka video era musanyufu nnyo yeebazizza abantu bonna abacontributinga era n'emmotoka n'agisabira nga bwe mugenda olaba mu ka video. So bamikwano kambalekereko kaneno ka video ka Bruno K mumulabe nga musanyufu bitya musanyufu nnyo nga wokiwulira. So bamikwano video yino kambere nga njibalekerako naye nga mbere bulungi mweraba. Basebo ne bannyabo Team Bruno K finally emmotoka yaffe eyingiddewo. Njagala okwebaza buli eyatandika campaign Mama Fiina yampako milioni 10, Uncle Kuku yampaayo, Jackie O webale, Generation Farida, all my fans bacontributinga ne besimenye baali bangi sente money naye ate sente zabadde zibulako nezireeta mukulu wange Amini yampadde balance yenna yaŋŋambye nedda olina okuba ng'ovuga. Amini yaŋŋambye leero nina okuba nga avuga n'ansindika mu bondi. Amini baaba Amini weebale ekyuma kino bajje tugenda kyoza kiva mu bondi tugenda kyoza. So thank you so much Team Bruno K. Mwebalire ddala mwebale tugenda kyoza tutekeko emipiira tuli wano ku 07 tugenda kukola wheel alignment tutegeko emipiira bamale bajooze nojooza yiyo abasubaru munyanirize mu family yammwe wanzize. So thank you so much Team Bruno K. Thank you so much guys. Nyongero bajjukiza 16th May tuli ku Freedom City. So come through nga bana ngadi musanyu neso kujja kimoro byano wanzi kusajja wangu ai mukama Katonda nsabire motoka eno nteekako omukisa era nga nkwebaza mukama okusobozesa abantu bange Team Bruno K na buli omu yakontributize ku motoka eno kubanga ngifunye bawe badizeewo bonna mukama bwe yakontributize ku motoka eno bawe buli omwaka they will never lack. You're going to bless them, their pockets will never dry. Mwebale nnyo kibonyeko obubenje kibonye accident n'ebintu ebirala bingi nnyo mu linnya lya Mukama ndibirabisabe nga tuyitale mu linnya ly'ekisebo Mukama waffe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. I love you guys.